Kawelo Ssenyonyi akyagenda maaso n'okuvaawo obubi n'abaalidde ssente obukadde 10 ng'avuddewo obubi ne Honorable Okulya bakatuyingire. The truth about 100 You want to get closer to the mic? The truth about 100 million is Thank that you. When the speaker said he does not know the 100 million, of course Parliament has its own budget, and there was no provision in the parliamentary budget that there was 100 million. So the speaker was right to say that he did not know, because they would say under which vote or under which budget item. English alert ahead. Njagala kutegeeza nti video eno ejjuddemu oluzungu lungi kozona rebono lwasinga okozesa. Wabula tugenda kumenya kimu ku kimu muwulirize bulungi ebigambo bya Honorable ng'akakasa obukadde 10 obwa NRM obwaweereddwa buli MP. Abyo by'owulidde MP ayogerako agamba nti amazima gali nti speaker yeegaana ssente zino lwa nsonga speaker ssente zino tezaayita mu parliament direct. Era agamba nti awo speaker yali mutuufu. Wabula wengenda okuddako okuzannyira akatambi Honorable agamba nti kiri mu lujjudde nti ssente zaagabwa ekyo tekikyali kya bulimba. Wabula agamba nti abantu abamu baaweereddwa ate abamu tebannaba kubanga baweebwa. Wabula era mukadde ke kamu akakasa nti ssente zino zaavudde mu classified budget oba budget ya State House. Wabula Honorable agamba nti ekyo tekibeera kya bumenyi bw'amateeka. But later on, they came public information that is the true people are given, some people are given 100 million. And from where? From the classified, according to what the president has written. And the classified is not an illegal provision because it is under Public Finance and Management Act. Actually, that should be section 24, which provides that they will be classified expenditure. So as to how and when it will be used, it remains to the person who uses the classified expenditure. Ndowooza owulidde bulungi. Awo Honorable agambye nti engeri ssente zino eza classified gye zikozesebwamu nawa we ziteebwa kibeera eri oyo alina okuba nga azikozesa. Ategeeza President Museveni kubanga yeyeka aweebwa classified budget oba classified funds. Wano we tuddako Honorable agamba bw'ati. Agamba nti ssente si buli omuntu yazifunye, wabula abazifunye bo bazifunye. Mukadde ke kamu agamba nti naye alindiridde kulaba nti oba naye anaaweebwa ssente zino. Era agamba nti talinaba kuba ye ng'azifuna, wabula yawuliddeko ku banne abazifunye dda. Era akakasa nti bw'anaaba afunye ssente zino ye alindirira we zinaaba zimuweereddwa ekyokuba nga azikozesa naye akirindiridde, wabula ali bulindaala oba kaabulindiridde okulaba nti obukadde 10 Honorable naye abuweebwa mu bulijjudde. So, but I also tell people that not all members of parliament, although all members of parliament are entitled to get the money, but not all of them have got the money. And also me, I'm waiting for the money. And I will be advised what to use for money. Akondowooza okawulidde bulungi. Honorable agamba nti naye bw'anaaweebwa ssente ajja kusooka alinde bamubulire nti kati tuzikuwadde zakozesebwa bwe ziti. Kati wanaate we tuddako Honorable agamba bw'ati bwe bamubuuzizza nti ani asalawo omuntu ow'okufuna ssente oba ow'obutazifuna obukadde 10 mu parliament. Honorable agamba nti buli omu alina okufuna ssente zino. Oba okawulira bulungi ensonga lwaki ssente zino zigabwa Honorable gye yakafunako nga ye Honorable ali mu parliament agamba nti President Museveni yabadde awulira nga alina ekiwuubaalo mu kutambula mu PDM. Nti President abadde awulira nga he is a loner oba nga atambula yekka buli wadda. Nayagala okuba nti ensimbi zino bukadde 10 aziwa buli MP osanga banaamwegattako mu lugendo olw'okumunyisa enjiri eya PDM. You're waiting for the money. Yes, I am. But who filtered who gets the money and who doesn't? I think what is there is that all members of parliament, according to information I have, is that they are supposed to get 100 million. Following the president's move countrywide, he realized that he was maybe alone in the mobilization for PDM. And he was not with other people. And there was a need for another level of mobilization.
Exactly. Ekyo kiwulidde bulungi. Kati nno wetudda mu maaso awo Honorable agamba nti mulekeraawo okubeera nga ba MP bonna mubatwala ng'ababi. Agamba nti abamu ku bo balungi era agamba nti mulekeraawo paaliyamenti ya Uganda okugivumirira n'okugiteekako ekifaananyi ekibi. Agamba nti buli we muvumirira paaliyamenti ya Uganda mugenda maaso n'okuba nga mugirabisa bubi mu international community oba mu nsi yonna paaliyamenti nebeekerako ekifaananyi ekibi wamu n'eggwanga mubuufu ofaananako bwe butyo. Agamba nti ba MPs mugende nga mubakwata omu ku omu nga mubavumirira bo nga bo olw'ebyo bye baba bakoze. Wabula nti wemutandika okuba nga muvumirira paaliyamenti wamu n'ekitongole ekiramuzi oba kyoyinza okuyita judiciary muba mugenda maaso n'okuba nga ekifaananyi kya Uganda ebweru mukisiiga ettoomi n'okuba nti muba mulabisizza eggwanga ne ssekulabisa yenna. That there are some individuals in parliament who are good, at least like me. So let us not condemn the institution of parliament. What is that of you? Because, No, he's excellent. because what we are saying, if we condemn the institution of parliament and we condemn the judiciary, when the international community is profiling the state of Uganda, we shall not perform well. So we should criminalize individuals who are not doing their work. So I would appeal to the public that don't lose trust in parliament. That's one thing which is important. But you can for individuals based on evidence and facts. Exactly. Ebigambo biwulidde bulungi. Mukadeke kamu Honorable agamba nti mwabagamba nti parliament mulimu enguzi n'okubeera nti ba MP baweebwa enguzi bagiweebwa yaaki bribery to do what? Agamba nti tewaliwo nsonga yeetaagisa kubanga ba MPs baweebwa enguzi era annyonnyola n'adifendinga President Museveni n'agamba nti President tasobola kubanga awa ba MPs bribe oba enguzi olw'ensonga etteeka lye mwogerako erya UPDF erigenda okuba nga lireetebwa mu parliament etteeka erisuubira okuba nga bwe linaaba lireeteddwa bannansi bakutwalibwanga mu kkooti y'amagye. Agamba nti etteeka lino terinaaba na kuba nga lireetebwa mu parliament. So tewaliwo nsonga lwaki bannansi wamu n'abannayuganda bagamba nti Museveni oba President ali mu kuwa ba MPs enguzi mu bufu obufaananako bwe butyo. Era agenda maaso n'okuba nga Honorable ono adifendinga etteeka lino bwe linaaba ligenze maaso n'okujja. Secondly, about bribery, bribing parliament to do what? I have seen the social media talking about the coffee and the UPDF Act. I want to state here that the amendment that is supposed to be coming, the bill hasn't come to parliament. So the president would not bribe members of parliament to do the work that has not even been seen. But the confidence I can give the public is that that bill is intended to harmonize the ruling of the Supreme Court and actually what was being done. And I have confidence that with a committee of parliament that has senior colleagues of these people, lawyers, they will not do something that is not good just based on the money that they have received money. Because even if they decided that they are motivated to decide something contrary, laws are checked by public. That's honorable. Laws are checked by court. Honorable, that's the idea. So I want to give you confidence that there is no element of bribing on that element. That element. Kale, Honorable oyo gwolabye abadde ayogera okuva gye twatandikidde mu video paka wano wetuli amanyiddwa nga Honorable Eddie Kwizera. Ono nno ava Bukimbiri County. Ono Honorable yajjira ku kaada ya NRM era nga yayitawo mu by election ezaaliwo omwaka ogwo mujja kubanga mujjukira bulungi nnyo nnyini ddala esaidi eyo mwaka gwali gwa 2022. Kale Honorable oyo oluvannyuma lw'ebigambo by'owulidde ayogera wano na wali nakkiriza n'okukkiriza nti obukadde 10 buli mu kugabibwa mu parliament bya ddala. Honorable Joel Ssenyonyi agenze maaso n'okuba nga afubutukayo n'asekerera Honorable munne olw'okuba nti yakakasizza nti bannange ebintu bya ddala essente mu parliament zaagabiddwa abasinga bazifunye wabula n'abatanazifuna bagenda kubanga bazifuna
obukadde 10 bweddu. Kati no Honorable Ssenyonyi oluvannyuma lw'okukakasa nti Honorable munna akakasiza nti ensimbi zaagabiddwa, Honorable Joel Ssenyonyi agambye bw'ati, initially some fellows said they were going to sue some of us for apparently telling lies against MPs. So Joel Ssenyonyi asise n'agamba nti kale ba MP banne abamu babadde bavuddeyo nga bagamba nti bagenda mukuba mu mbuga z'abannamateeka ne banne aba opposition olw'okuba nti baayogedde obulimba ku ba MP bannaabwe naddala aba NRM. Kati Joel Ssenyonyi agamba bw'ati, now they are beginning to admit nti kati baabano batandise n'okuba nga bakkiriza nti ebintu bya ddala ssente baaziridde. Slowly but surely the entire truth about the 100M will come out. Joel Ssenyonyi n'agamba nti mu mpola mpola naye ng'ate mu byaddala amazima amatuufu ku siringi obukadde 10 gajja kuvaayo. Kati twabadde tuli awo Joel Ssenyonyi abamu ku ba MPs bagamba abatandise okuba nga bamutiisatiisa ne banne aba opposition nti bagenda bakuba mu mbuga z'amateeka olw'okwogera obulimba. Waliwo MP oyo gw'olaba ku screen. MP ono amanyiddwa nga Honorable Brandon Kintu. Honorable yavuddeyo n'agamba nti akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament, Honorable Joel Ssenyonyi alina okubeetondera olw'okuba nti yabawaayirizza nga bo ababaka. Era Honorable Brandon Kintu y'omu ku ba MPs abateekateeka okukuba Joel Ssenyonyi mu mateeka singa anaaba tavuddeeyo kwetonda olw'okuba nti yabasazeeko ekigambo eky'ensimattu nti baafunye obukadde bwa Uganda 10 bweddu buli MP. Wabula akatambi k'entandise nako ate ka MP munne Wuuno Honorable Brandon Kintu ate ye nga akakasa bulungi nnyo nti obukadde 10 amazima go bwagabiddwa. Wabula mwate temusobola bulaba ku floor ya parliament olw'ensonga tebwabadde mu nsaasanya ya parliament. Joel Ssenyonyi akyawomya omutwe mu kulaba nti ensimbi obukadde 10 amazima gaabo gonna gafunguka gefulukuta ne gavaayo yonna gye gali ne gagenda maaso n'okuba nga geeyanika wakati mu lujjudde. Kati tubadde tukyali ku ebyo gamba munno gw'olaba naye video nti tukyali ku ebyo ebirala byebiriwa. Kale ebirala byebi bino straight era okuvira ddala ewa Joel Ssenyonyi yalinnya emmeeza oba yagukumyemu ogwako oba ogutaaka ng'agukumiramu president w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'ebbaluwa eri eyava wa President Yoweri. Joel Ssenyonyi nga naye erinnya lye bw'olikyusa mu Luganda libeera Yoweri Ssenyonyi avuddeyo n'alumba President Yoweri mu buufu obufaananako bwe buti. Joel Ssenyonyi agamba atya? Agamba bw'ati bannange obukadde 10 bufuuse obukadde 10 ekyo ky'olina okumanya. Joel Ssenyonyi agamba bw'ati, General Museveni's letter regarding the opposition's stand on oiling MPs dodged the critical issue of the 100 million shillings bribe. Joel Ssenyonyi agamba nti President Museveni ebbaluwa ye ekwata ku nsimbi wamu n'okuba nti ekwata ku opposition kye yasazeewo ku bukadde 10 eyo ebbaluwa president gye yawandiise yabadde edoojinga oba nga yeewoma amazima ku nsonga y'obukadde 10 obwaweereddwa buli MP. Era Joel Ssenyonyi agamba he went on quarreling about many different issues nti president yagenze maaso n'okuba nga ayomba ku nsonga endala nnyingi instead of addressing the elephant in the room, nti mu kifo ky'okubeera nga ajjayo ensonga entuufu mu butuufu bwayo. Wano no Joel Ssenyonyi gye yayise the elephant
in the room oba kyoyinza okuyita nti enjovu mu room nga olwo Ssenyonyi ayogera ku nsonga eya ssente obukadde 10 agamba nti President Museveni teyayogedde ku bukadde 10 wabula obwedda yeetoolola buhetoozi ng'ayogera ku kino ayogera ku kiri nayogera ku nsonga bweti nayogera ku nsonga bweti wabula ng'obukadde 10 tabwogeddeeko kale byebyo nno egyo kuna Farms Company Limited mukwano gwange bano balunda nkoko n'okkuguza enkoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu okutuukira ddala ku nkoko ezikulidde ddala basangibwa Ntinda okumpi ne Victory Church ate namba y'essimu gye nteeka ku buli video wano ye namba yaabwe osobola okubakonako abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange era ly'eddoboozi eribadde emabega w'omuzindaalo like nga video eno okufuna endala bwe ziti. Thank you.